Basebo ne bannyabo Katonda alina level kwatwetaaga. Woli awalungi naye tewamala. Mu by'omwoyo, mu by'omubiri, mu by'enfuna, mu by'obulamu bwa bulijjo. Woli si wabi nnyo naye tewamala. Kingambire neighbor akuli nanyi nga bw'omutunuulira mutandikire ku ngatto olabe n'empale ye oba sikaati ye ne blouse. Omukwateko mugende woli si wabi nnyo naye tewamala. Omutya koki oba omukwate kali ku kitogi, kwate ku kitogi mugende woli si wabi nnyo naye tewamala. Haleluya. Woli si wabi nnyo naye tewakola wadya. Lwaki tewamala? Oba oli awo kantandikire ku ekyo okusinziira ku bunene bw'okwolesebwa Mukama kwakuwadde. Woli tewamala. Okusinziira ku bunene obwa vision Mukama gyakuwadde. Woli tewamala. Okusinziira ku Mukama gyakutwala ne byayagala okukozesa. Woli tewamala. Okusinziira ku challenges oba ebisomooza ebiri mu maaso go. Woli tewamala. Okusinziira ku kuyitibwa bwe kuli okunene Mukama kwakuyise ne byayagala okukozesa. Woli tewamala. Katonda byakuyise okukozesa binene tebikolebwa muntu ali ku eyo level. Nolekyo lwaliro njagala kukunaanuula ogende ku level eddako mu linnya erya Yesu. Wulira obugalo bw'ekinnaddiini, manya ndi n'Abakatuliki olwaleero. Woli tiwakola ki? Nolekyo ng'oli wakati mu kuyimba, yimba mpola mpola. Ng'oli wakati mu kuba engalo, ng'obuukabuuka, ng'ozanyazanya, ng'owa obujulizi. Bw'omala obbuwa, ddayo otakula omutwe. Ddayo olowooze. Ddayo omugambe Mukama ki ekiddako. Wawe oyagala nzireke waddako Mukama. Wawe oyagala ŋŋende. Kiki oyagala nkole? Nina ensonga ezimala zengenda okuwa olwaleero. Obudde bukawe bwe nannemesa. Lwaki ddala oteekwa okgenda ku level eddako? Omusajja awulikise nnyo mu sitole eno bamuyita Isaaka. Isaaka naye okufaanaganako naawe yalinako crisis mu kiseera we yayagalira okudduka mu nsi mwe yali abeera. Ng'enjala emuzingiza, emusibyeko akayumba, abantu nga bakutte emigugu badduka, ne Isaaka n'akwata emigugu n'ayagala adduke. Mukama n'amugamba todduka, toserengeta Misiri, tuula mu nsi muno kubanga ngenda kuweerawo omukisa. Isaaka n'atuuza nniya n'atadduka. Naye tebyakoma bukomi ku butadduka. Ffe y'ensobi gye tukola. Sometimes tuwulira eddoboozi eritugamba ntodduka n'otadduka. Tuwulira oluusi eddoboozi eritugamba toserengeta Misiri n'otaserengetayo. Naye ate n'otuula butuuze mu nsi n'otabako ky'ogikozeemu. Olunyiriro lw'12 lugamba lutya? Ani alulabye? Isaaka n'akola atya? Isaaka baamugana okuserengeta e Misiri. Ki ekyaddako? Siwulira. Isaaka bwe baamugana okuserengeta e Misiri olw'enjala, ki ekiddako? N'atula wansi ne yeebaka n'asumagira. Siwulira. Isaaka n'atunula butunuzi. Ensi yonna bw'obanga toogiddukemu gisigemu. You don't just sit and relax and wait. You don't wait for things to just materialize. How? Bigenda kukola bitya? Eddoboozi ligambye toserengeta Misiri. Kingambira akuli nanyoyo. Tokolawo ki? Bw'otaserengeta ki ekiddako mu lunyiriro lw'12? Kigambe neighbor nze ndi wala kimungambire kimuyingiremu. Bw'oba toserengete Misiri, mazima ng'olwaleero toserengete, n'enkya nga toserengete, ne wiiki ejja nga toserengete Misiri, n'omwezi ogujja nga toserengete, kyeŋŋamba nga toogwe, kyeŋŋamba nga tookola bye wagaana, kyeŋŋamba nga toyambala enkunamyo, kyeŋŋamba nga wagaana obwamalaaya ate ng'oli bugaanira ddala. Olwaleero nga toli malaaya, n'enkya nga toobeere, leero nga toli mubbi, n'enkya nga toobe mubbi, ebisiyaga ng'obigaanye olwaleero, n'enkya ng'onoobigaana, siga mu nsi eyo. Kola otya? Ekigenda okuyamba okubeezaawo, invest in that land where you're living. Invest. Baako kyokozeewo.
tojja kuyimba buyimbi ogendize sijja kuserengeta Misiri, sijja kuserengeta. Olwaliro oyinza okuyimba enkya waligenda. Kyangu okuyimba olwaliro enkya ne tukusangawa. Bobanga tewakirowoozaako, boba tewakimanya, boba tewakyetegekera, kyangu nnyo byobadde oyimba ng'obivuma okakinga app naawe bobanga tewateekateeka bulungi. Bagenda okusanga nga byewali osinga okuvuma ate byokola. Lwaki? Poor planning. Wategeka bubi. Ensi bobanga n'ogituulamu n'oginyweramu, bobanga kyokkiriza n'osigala ng'okikkiriza, bobanga Yesu gw'ogamba ndi mulungi anaasigala nga mulungi, bobanga toligenda Misiri Katonda giyagaana, find time, zuula obudde osige mu nsi mw'otuula, obeeremu n'emmere emala ate ofissewo ey'okutunda. Olwo gwe bagamba bananywera ojja kunywera, bwe bagamba bataliserengeta Misiri tojja kuserengeta. Tomanyi bungi bw'abantu olwaleero abaserengese e Misiri ne bakola ne bye baali batayagala kubanga embeera zibafunziza emutadde mu kasonda n'emunyiga n'aba nga takyalina choice, n'aba nga alina okukola bye yali tayagala kukola. Kubanga okusigala obusigaze mu nsi gye bagambye nti gituulemu n'otaserengeta Misiri naye n'otabaako kyokoze n'ota planning nga tekimala. Bible egamba mu 12 ndwagala nnyo bwe yamala ogisigamu n'afuna omukisa emirundi 10. That is one of the reasons why I love God. Katonda atambula n'abatambula, Katonda agenda n'abagenda. Wangi atambula n'abatambula, agenda n'abagenda. Bw'oba yagala akuwe omukisa obaako nekyogukoledde, tegumala gabeerawo, taguteeka ku mutwe, aguteeka ku mirimu gya mikono gyo. Wali yawulira ngambyeko nti amiina? Omukisa Mukama aguwa basize, so si abatunula, so si abayimba obuyimbi, so si abasula mu kyaki, so si abasiba nga bali ku lugambo. Nedda, omukisa bw'oba ogwetaaga oteekwa okulaga Katonda waagukuteera n'osongawo olugalo n'omugamba Mukama nze omukisa ogwange gunteere mu kino wano wengwetaaga, wano oba ogunteera toteekawo omutwe. Ndabye abakristaayo bangi nnyo bwe batuuka okufuna omukisa bateekawo omutwe naga nsabira ku mukisa, tebatugambangako kuwumuza mukisa ku mutwe. Bayibuli egamba naawanga omukisa emirimo egy'emikono gyammwe. Omukisa baguwa mirimo gya mukono gwo, so tebagukuwumuza ku mutwe. Ne bw'onooteekawo omutwe ne bakusabira naye nga toyina kyokola, toyina mulimo, toyina strategy, toyina kyopanze, bajja kuteeka emikono mu mutwe mpaka lw'onookutuka ekiwalaata. Bw'oba toyina kyotegese kukola, mpuliriza, ne bwe banaakuteekako emikono ne bakwongerako n'amagulu. Kuba olinza ogana emikono tegimala, naye ne banaakuteekako emikono n'amagulu ne bateeka kuli. That will not make your life better. Ono gwe twogerako yali ayogera ne Katonda. Mmwe mwena abeekwasa mbu mwogera ne Katonda. Ani nze njogera ne Mukama. Mukama yayogera nange. Mukama n'aŋŋamba. Mukama n'agamba. Batiisatiisa naabo. Ogenda muwa amagezi akwoleza Mukama yaŋŋamba. Ayogera bibiri nga Mukama n'aŋŋamba. Manyi nani kyayogera Mukama n'ayogera nange. Mukama n'aŋŋamba. Yogera omutunuulira. Katonda gwe yagamba n'asigalawo nga bangeri. Ogezaako muwa amagezi aga Mukama yaŋŋamba. Ombuuza lwaki takola nagala Mukama yaŋŋaana okukola. Mukama yaŋŋaana okukola. Manyi Mukama yennyini yaŋŋaana okukola yampita mu full time ministry. N'omubuuza nti otegeeza full eno eya FOOL oba FUL otegeeza ki? Kubanga Katonda bw'agaana okukola nga toyina abaana ab'okuliisa nga yakuyita mu full time, kitegeeza aba yakuyita mu eri eya FOOL oyina abaana b'okuzza ku ssomero. Katonda yagamba tokola, abaana batudde waka, bakubuuza lwaki tokola. Mukama yampita mu full time. Otegeeza eriwa? Katonda bw'agaana okuserengeta e Misiri, Katonda nnyini nga yayogedde naawe, ate taleeta mmere n'agiteeka mitwetwe, taleeta sente n'azikuteeka emitwetwe. Katonda bw'agaana ngenda kuwa omukisa, tuula mu nsi mw'obeera, gituulemu ngenda kuwa omukisa. Wateekwa okubaawo
wateekwa okubaawo olugogo lw'olembese, wateekwa okubaawo ky'okoze, wateekwa okubaawo epipa gy'oteze, wateekwa okubaawo ekitimba ky'oteze omukisa. Ono Isaaka yakola atya? Bwe yali ayagala omukisa gwa Katonda n'asiga mu nsi bye yasiga, Mukama bye yawa omukisa. N'abaako nti amiina. Neewulira ekyaliwo. Isaaka bw'asiga mu nsi, Mukama n'amuwa omukisa emirundi 10. Omusajja n'akula, omusajja ne yeeyongera okutuusa omusajja lwe yali omukulu ennyo. Somanyi owulira? Ezo zonna baziyita level of prosperity. Number 1, asigadde Katonda w'amusuubira okubeera. Number 2, bw'asigaddewo alowoozeza ku kye bayita sustainability. How do you continue to live where you're living? How do you continue to be what you are? How do you survive? Where is the plan of continuity? N'amanya nti ensi bw'oba n'ogisigalamu, you sow, you invest into it. Bw'oba n'osigalawo ekyo bw'akimala, guno tumulaba ekiddako takomyawo. Mukama n'amuwa omukisa Katonda, omukisa aguwadde beewaddeyo ne basiga, abalina bye bakola, abasobola okusonga olugalo ku bye bakola, abasobola okugamba nani Mukama nze kiri kyenkola, ky'oba owa omukisa. N'amuwa omukisa. Wuli ekyaddako, omusajja n'akula, omusajja ne yeeyongera okutuusa le yali omukulu ennyo. Gamba nti aha. Olw'ekumi lugamba, era yalina embuzi ze n'ente ze n'abaddu be bangi, n'akwasa n'Abafirisuuti obujja. Omulya bw'agenda, omulya bw'atambula, tasigala ku kantu kamu. Teyeesiba ku kantu kamu naga nze kano kokka kenkola. Nedda, inkonome agimanyi bw'etambula. Nti waliwo lwetabuka, bw'obanga wali otunuulidde agriculture yekka, waliwo lebitabukamu ate. How do you survive? Ng'ekyo ky'obadde weesibyeko kitabusi. Kati Isaaka tatega mutego gumu. Kubanga Abaganda baga nti atega omutego ogumu takola atya? Tatega gumu. Bw'amala okukakasa ndi eno mu farming gyali, eno mu kulima gyali, n'ayingira n'ebyobulunzi, nayo n'ateekayo ekigere. Yalina embuzi nnyingi nnyo, ng'alina endiga nnyingi nnyo, simanyi muwulira, ng'ate alina n'abaddu bangi nnyo. Ako nali sitegera kye kategeeza. Namaze kusoma ya Luzungu. Eyo Luzungu egamba he had a store of servants. What does that mean? N'okutundako yatundangako. Yayinvestinga nga buli kintu kyonna ekisoboka nga kiinvestingamu. Yakola olunyiriri. Simanyi omwambo emumisoma mbitegeera nga bwe mbitegeera. Waliwo Bayibuli y'Oluzungu, waliwo Bayibuli y'Oluganda lwennyumira ennyo okusinga ey'Oluzungu. Kubanga olunyiriri 15 lugambye, ole 13 lugambye, omusajja n'akula, omusajja ne yeeyongera okutuusa le yali omukulu ennyo. Ole 14, era yalina embuzi ze n'ente ze. Okawulira ke bagattako, yalina embuzi ze. Wano mu Luganda olw'ennaku zino, Oluganda olukulaakulana, bw'owulira ng'abantu bagambye nti gundi ayina ssente ze, ogamba oyo gaya ayina ssente ze, baba bategeeza nti ayina ssente ezisukiridde ku ssente. Kye bategeeza, ogamba oyo ayina ssente ze. Kati waliyo abalina ssente wangi, waliyo abalina ssente n'abalina ssente zaabwe. Isaaka teyalina bubeezi mbuzi, yalina embuzi ze. Musajja yalina embuzi ze, yalina ente ze. Newulira akagambo kempiikinzewo ke njagala okuvaako amangu. Kano nomanya buli lwe nkalowoozaako. Isaaka n'akula, n'atuuka n'agaggawala nnyo, n'atuuka n'okukwasa Abafirisuuti obujja. Bwe wabanga waliyo Katonda kye yakuyita okukola, kyokka ky'otannakola bulungi, baakuyita okukwasa Abafirisuuti obujja. Wangi bano kamba vide bonna bazibu kanzijeeyo. Baakuyita kola ki?
kukwasa bafirisuuti bujja. Ekyo bwe kiba tekinnabaawo tonnakola era tolina kye waakoze. Bw'oba tonnakwasa bafirisuuti bujja ng'obungi bw'emmotoka z'ovuga tezinnabakeeta, obungi bw'ennyumba z'olina nga tezinnabakeeta, obungi bw'engoye z'oyambala nga tezinnaboogeza bikankana, okyali wala, tonnatandika. Oyinza nga ndi pastor. Do you think that is necessary ennyo n'amaanyi? Kubanga ekitali ekyo ate kyo kibi nnyo, oyinza obutakyagala. The opposite of that, bw'oba tosobola bakwasa bujja, then oli ku level we bakusaasirira. Abantu bagambira banno omukazi oyo abonyebonye n'obulokole. Banno omukazi bambi ayita wano buli kumakya. Abonyebonye naki? Oli ku level we bakuyitira bakuwe ku ngoye. Oli wagambira jangu ye wange ononyeemu mwandiba mwezi kutuuka. Nyomala blouse n'okunkumula esikaati nagamba na buli obw'omunda mwe buli noonyaamu mwandiba mwaka kutuuka. Kati gwe n'oli okujja ku muzindaalo n'owa obujulizi obw'ekikwangala noga nebaza Mukama banne Mukama nze gumulaba ntaddeko favor. Abantu bonna bampita buyisi ne baŋŋamba ndi ngende noonyeemu. Nengenda nenoonyaamu. Diba teriribusa maama Moza asula ku nnyumba ez'ekyengulu n'akuyita. Zino envuba muzeetaaga bambi mujje muzinone nga tezinnayonooneka mugende muzibugumye. Zibadde zitandise okugiraagira naye tezinnayonooneka nnyo. Mugende muzibugumye bambi muzirye nga tezinnayonooneka. N'ozinonayo n'ogwa wansi ne weeyanza. Ku Sande n'ojja n'obwo obujulizi. Noga nebaza Mukama bane Mukama antaddeko favor. Kama antadde abantu bonna bayitanze. Buli ayina enva ezinaatera okwonooneka nze gwayita. Buli ayina omugaati ogunaatera okwonooneka nze gwayita. Katonda ntaddeko favor. Kati bambi eyo si favor, gamba neighbor ndi eyo si favor. Oli ku level gy'otateekwa kubeerako. Mugambe nti wooli Katonda si waakusuubira. Andi biri ebintu bibiri, oba tosobola bakwasa bujja ekiddako kibi kiriwa bagenda kusaasira. Naye nze ndowooza abantu si be bandikusaasidde, Katonda yekka yateekeddwa okukusaasira yekka. Gambako nti amiina. Owuliranga abantu bagamba bambi omukazi oyo abonyeebonye bambi. Bakulengerera ng'otambula okataddeko okayiyeko ekifuba. Olina bambi era yoyo agenda n'asula zzzz. Mulokole tukutwaleko bambi neyanziza nnyo neyanze. Ng'omanya ndi kati awo waliwo ekibulawo. Gamba neighbor nti wabawo ekibulawo awo. Abantu si be bateekwa okukusaasira, Katonda yateekeddwa okukusaasira. Gy'oli oŋŋambeko nti amiina. Gwe wayitibwa kubakwasa bujja otya oba bakwasa otya obungi bw'emmotoka z'obayisaako awo wangi obungi bw'ente eziŋŋoŋŋa ente z'omulokole zitukaabirira nnyo ng'omanya batandise, ng'omanya nti olabika ogenda otuuka wali Katonda waakusuubira. Ebimotoka bya paakinga wano bisusse obungi. Badriver be bonna ne bapaakinga wano bateekawo loole bateekawo trailer. Banna muntu yajjirwa omulokole ono ku kyalo kuno. Muga nti obanga ntandise okusiiwa, bwe mba ntandise okusiiwa kitegeeza ntandise okuyingira Katonda wanneetaaga. Gambako nti amiina. Gwokimanyi nti ono Kabaka Mulamba yamutuukirira n'amugamba naye otusinze nnyo amaanyi otuyitiriddeko you're so mighty. Oba kisoboka relocate funa ogufa ogulala ogunene tokyayinza kubeera wano. Kabaka nga yamugamba the king of the land had to approach him alilocate nga shifting obugagga bwe abutwale mu kifo ekigazi gy'ajja. What's wrong with that? Watandikira mu Islamu tolina nawe oyisa mmotoka zo. What's wrong with relocating?
waliwo entero ezituuka nga toyinza zikumira mu nzigotta bajja ziwa obutwa bwabwerere ng'olina okufuna faamu engazi. What's wrong with that? Kabaka suma olina bayibuli oba eyo tebirimu omwange mwebiri eyange egamba olw'16 lugamba wulira Abimeleki n'agamba Isaaka nti genda tuveeko kubanga otusinga nnyo amaanyi. What's wrong with that? Abantu batuukira okuwulira obugagga bwo nga bubayitiriddeko bunene ne bagamba gundi katukuwa ettaka ery'egindi oliloketinge. What's wrong with that? Gokimanyi nti wali ebitundu ebizibu ennyo okukumiramu obugagga wangi wali ebitundu ebizibu ennyo okukumiramu obugagga naawe ng'osula teweebase. Ente baagala zibba, enkoko baagala zibba, emmotoka baagala zitega misumaali kubanga ate woziyisa webafumbira. Wali ebyalo ebimu nga bizibu oyita mu lujja lwa muntu bwoti okukyama ewuwo ogira kutomera mmere ye. Buli kaseera olina okumira n'omwegayirira bannange maama gundi musembezeeyo eseffuliya y'abejanjalo bannange mpitewo. Mukama yeebazibwe. Eyo baba watandikirayo praise the Lord naye ne Mukama agenda kukusengulayo ate akutwala ejjooja mu linnya lya Yesu. Gamba nti amiina. Kangende ku kinyusi kyekyo kye nazo okwogerako. Bayibuli egamba nti Isaaka n'avaayo olw'17 n'asimba eweema ye mu Gerali mu kiwonvu eky'Gerali n'atuula omwo. My goodness, obugagga bweyongedde. Abutute gye bujja. Tutandikidde ku butadduka kugenda Misiri ye level number 1. Level number emu siwulira munziremu. Level number 1 ganti obutadduka obutagenda Misiri. Aha, ye level fenna kwe tutandikira era buli atudde wano ng'agamba nti nalokoka nayatula eyo level agiriko ey'obutagenda Misiri. Naye mpulira eyo si ye level esembayo. Bw'omala ogamba sigenda genda Misiri level eddako kusiga mu nsi eyo. Invest in the land. Plan for the future. Level eddako bagiyita batya? Kuinvestinga ate mu bintu birala. Lwaki omulimu ogumu mutego bwe guteguluka tojja kulya. Tandika kino kyokola baloba kisakisiidinze noonyayo n'ebintu ebirala biteekemu ssente zo wangi ogende ku level. Mpuliriza lindako okuba engalo. Ogende ku level etali yakubeera bubeezi na nnyumba mwosula. Ogende ku level endala wobeerera n'amayumba agavaamu ssente wangi kye bayita okutegekera obukadde. Kolayo ebintu ebirala nga byo biri kuyamba n'okulya ssente ne bwe baba bamala dde okukaddiwa ng'olijjamu ssente n'olya. Lwaki? Olwaleero olina amaanyi agaddukadduka n'ogoba ssente enkya togenda kuba nago. Olwaleero olina amaanyi agakolera ssente enkya togenda kuba n'amaanyi gakolera ssente. Weetaaga ochanolinga essente oprogramminga essente ozituuse ku level nga ze zikolerera wangi. No problem bw'oba okyalina amaanyi agaddukadduka okukolera ssente naye ekiseera kirina okutuuka ssente zitandika okukolera. Naawe weebakeko mu buliri weebakeko mu buliri when the money is working for you. Because today you have the energy to work for money. Tomorrow you may not have that energy to work for money. Money has to come to a point of working for you. Bwebake oteka amagulu waggali bwoti olabe TV bageba na mugaga nga teyagenze bagenti nezo sente ziyingira zo saagenze nenga zo sente ziri eri zakedde ziri eri zinkolera kati eyo level n'omwami gye yagendako bwe yamala okusiga mu nsi n'afuna omukisa ekyaddako kwali kuba na mbuzi kwali kuba na ndiga kwali kuba na nte kwali kuba na bintu ebikola byokka binnamulanda. Kati ate wulira nabagambye message yange nagitumye Katonda level kwa yagala ogende abagenda bokka abagala ogigendako bokka bangambeko nti amiina.
kati mwabata kyetaaga wano ne bwe yatula ekisa ne mugenda yatula mpola mpola ufulume wegendere kuba byenjogera bina tebikwatako njogera ku bantu abaga nti nze wendi siwe ngenda okusigala wendi natandikirawo butandikizi wendi nayitirawo buyitizi naye nyina wendaga ngambako nti amiina nyina wenkola ntya wendaga abantu ab'engeri ng'eyo balina ekyama kya mulundi gumu gwokka they will never be a victim of contentment tebematiza nawe batuuse tebematiza bebaza mukama olw'ebyo bye bafunye naye tebakoowa kukola tebakoowa kunoonya kwakivinga birala balina kye bayita smart thinking buli kaseera aba alowooza alina waatuuka nga okufuna ssente takyakola nnyo alowooza bulowooza ebirowoozo ne bivaamu ssente ekyo nkikusabira kikubeereko mu linnya lya Yesu wangi nkusabira otuuke ku levo ng'omaze okukola ennyo kati ate olekerawo okukola ennyo otandike kulowooza bulowooza ebirowoozo nga bivaamu ki ssente bwe kiba tikinabaawo ogira okola ate kola nnyo ate okoleyo ebintu ebisobola okuvaamu ssente nga ssente zizaala ssente ne ssente ne zizaala ssente ne ssente ne zizaala ssente ne ssente nga zizaala ssente waba yampulira ngambeko nti amiina okumanya ono omusajja yali mukozi ne bwe yamala bayibuli emaze omwogerako nti n'aba mukulu nnyo n'aba mugagga nnyo n'aba n'endiga nnyingi mbunakwasa abafirisuto bujja ne bwe yatuuka ku eyo levo teyakwama teyagetenga sitaaka olunya lw'17 lutugambye Isaaka n'avaayo n'asimba eweema ze mu Gerali mu kiwonvu eky'Gerali n'atuula omwo Isaaka n'ayerula enzizi kati ayingirira ate mu byanzizi ayingidde mu byaki kati agenze mu bizinensi ya nzizi gwe bukyotunda emikeeka tokyusanga era n'okwewananiza emikeeka gyentegeera ensansa omanyi mama wange yatundanga nsansa n'eddagala ly'ensansa yandeka ku mudaala guno bino byentegeera saagala kuyingira byesitegeera nze nkola bino byentegeera byenkola byentegeera saagala kunyingiza mu bintu birala mbambi abantu abali successful tebakola kintu kimu kubanga bakimanyi nti economy etambula eyuuga leero eweta ekkona negenda mu kiri enkya neyingira mu kino nga sente gye zeekwese kyovula ba Isaaka wuno ali mu agriculture alima Isaaka wuno ate alunda Isaaka mu byabaddu gyali Isaaka endiga azirina Isaaka mukulu nnyo kati sente gye zikomye obungi agenze mu nzizi wangi ali muki agenze mu nzizi jukira nno ndi eno Middle East gye twogerako enzizi za Middle East tegaba mazzi buzi nga bw'okiraba wano gandibanga gano twogera ku woyero yennyini Isaaka zagenzeemu bayibuli egambye kitaawe ye yali yazisima ani yali yazisima kitaawe yali yasima enzizi kitaawe kitegeeza naye yali mukozi taata ku mulembe gwe yasima enzizi kyobulaba abazadde ntera nnyo okubagamba mubeere begendeza nnyo ku buli kyemukola kubanga buli kyokola abaana bo kyebagenda okukola ne bwe befulanga batakyagala olwaleero enkya balijjukira ne bagamba taata yakolanga bw'ati tugenda kikola Isaaka Ibulayimu we yasimira enzizi zino abaana be tebamulagako nti balina ne interest yokusima enzizi yadozeerula era zaazibwa nga balamu naye era akasayiti kebulizamu bamala ne bajjukira ne bagamba naye taata yayina enzizi abafirisuti ze baaziba byokola oba bibi bajja bikopa byokola oba birungi bajja bikopa kati byotayagala abaana bo babikole togezangako n'obikola kubanga bijja basammukira ganda ekyo kimaze okiwulidde ekyo kangende kukiddako enzizi zino zaali zasimwa ku mulembe gwa kitaawe Ibulayimu mbu naye abafirisuuti gamba nti abo ne baziyiwamu ettaka taata yali yakola pulaani taata yakola strategy
Tata yateekawo foundation naye Abafirisuuti baava gye baava ne baziyiwamu ettaka, kitegeeza ne zitamugasa ku mulembe gwe. Abafirisuuti bayiira ddala ettaka mu luzzi naye nga kitaawe yaleka alutaddewo. Omusajja nga yeetola obusente bwe n'akusomesa, bwe yali akusomesa yali asima luzzi oluli kugasa ku mulembe gwo, naye nga n'okutuuka olwaliro empapula ziri mitwetwe tezikugasanga. Wasoma oli muyivu atalina mulimo. Kyekyabaawo Abafirisuuti oluzzi baaluyiwamu ettaka. Enzizi bwe ziyiwamu ettaka okimanya otya era okimanya ddi? Olaba kukuba ne opportunities ezitakugasanga. Ebintu omwokoma kwogera byogere, ababiwulira ne beewuunya. Bawulira banyonyonoga nze n'oyo gundi twalwana mu nsiko twali ffenna, nze nabawanga muwogo n'oyo gundi namusalira ne ffene, golaba oyo nambeemu oyo kaguta oyo namuwa ku ffene, naye bagenda okutunulira nga totunula nga yamuwa ku ffene. Oluzzi lwayikamu ki? Waliwo yaluyiwamu ettaka. Omufirisuuti be wasoma nabo bali bulungi nnyo, gwobonaabona. Luzzi lwayikamu ettaka. Muganda wabeera Bungereza naye gwe takujjukira, ate nga ne visa guwa muyambo gifuna. Watunda n'ekibanja n'omugulira tikiti n'olowooza bw'anaagenda naawe ennaku ye egenda kusiimuukako. Bwe yagenda ennaku yo yeeyongera bweyongezi, n'essimu takyayagala kukwata, yakyusa. Naye nnyini tamanyi lwaki takwata simu yo, naye takimanyi wabula waliwo yayiwamu ettaka. Bamuyitaani gandi Omufirisuuti. Sitaani ebyo byakola adiresi badde opportunities zo n'ayiwamu ettaka. Ebintu ebimu n'okoma kumanya bimanye, ebimu owulira biwulire, ebirala obitegeera byawedde dda. Emirimu egimu osoma mu mawulire nga bamaze dda okugaba ate nga bye wasomera ddala. Luzzi lwayikamu ettaka. Kiki tugenda okukola olwaleero mu ddakiika eddako? Tugenda kujja ettaka lyonna eriri mu nzizi ezaasimwa mu bulamu bwaffe mu linnya lya Yesu. Gamba nti liveemu. Huyo omusajja abagambye ng'ate abeera na Bungereza, omwana ng'asula mu kilomita meka 12 nga talina budde bwa kitaawe. Kati oyo lwakuba ye tumuwadde akazindaalo n'okimanya. Singa wano tuwa buli muntu akazindaalo ayina sitoli efaanana bwetyo. Abantu bannya balina sitoli zifaanana binaga nti omwana wange uyo nogundi gwolaba mwana wange yennyini nnyini, lwakunda banga nze nfaanana bwe nti talina budde bwe. Sitaani yava gy'avudde oluzzi n'aliyiwamu ettaka. Ngambako nti amiina. Gy'oli Isaaka n'agandi olwo nnyina okulwerula. Bassebo ne bannyabo, ettaka bwe liba nga lye liri mu luzzi nga waliwo opportunity esobola okulijjamu, kolayo koko effort ejjamu ettaka mu linnya erya Yesu. Engalo z'okuba banga za Yesu zongeremu amaanyi. Ekyokubiri Bayibuli egenda baali balusima, abaddu bwe yabatuma basime enzizi. Can you imagine now? He has got men that are working for him. Nakogedde ddaako. Bwe baali bali mu kusima, Abafirisuuti n'abantu b'e Gerali ne bava gye baava ne bawakana ne bamugamba amazzi gaffe tojja kulusima, tojja kujjamu ttaka. Can you imagine? Mulimu ettaka temubadde mazzi, agezaako kujjamu ttaka lufune amazzi naye luliko abawakana. Ettaka lyo teribakaayanya, amazzi ge gabakaayanya. Oluzzi lubaddemu ettaka tewali alukaayanira. Bw'ogezaako okulugjamu ettaka nga lufunika abalukaayanira. Ani ategeera? Wali ategeera? Okimanyi nti abantu amu baakula bwe batyo. Oluzzi mulimu ettaka terufunako alukola atya? Tewabaawo alukaayanira. Bw'ogezaako dujjamu ettaka olubadde oluzzi oluggyemu ettaka luleeta amazzi lufunako abalukaayanira. Golooza singa abantu baali tebalowooza bwe batyo, wangi baali kuyombeseza ng'olokose. Wali tonalokoka ng'oli malaaya, malaaya yeetunda, musamize, mutamiivu, mubbi. Omala kulokoka ne bayomba ne bagamba wasiriwala, kale oyingira otya eddiini ey'obusiru, kale ogenda otyamu ebyo ebyabasiru. N'obagamba ne bannange, mbadde wano bulijjo nga nywa walagi n'emimwa ne giyiika, mbadde nywa walagi n'empale n'enzonoonamu, temunvumanga ku busiru. Ate mmala kulokoka ate ne muvaayo ne mutabuka.
abantu bakula bwe batyo. Omuntu olugamba ndokose ne bwaba badde mutamivu wa ku kyalo ng'anywa n'ayonona mu mpale, bannaddiini bavaayo ne bamugamba ova otya mu ddiini yo, ova otya mu ddiini yo. N'obabuuza n'oyo abadde mu ddiini obwedda, n'oyo obwedda abadde mu ddiini anywa n'ayonona ne mu mpale. Simanyi wulira ekyo kibalumira ddala. Bwe babaawo oluzi oluvaamu ettaka lubatabula. Era baakaayana ne bagamba agamazzi gaffe agabaddemu ettaka mubadde mugenda gakozesa mutya? Kitegeeza ki ekyo? Wali agadde nku ekyo kitegeeza kati gwe abadde alowooza mbwe abakuwakanya be bakulemesezza okusakisidinga, olabye nnyo. Lwa nsonga mu bulamu buno tewaliyo kintu ky'ogenda kukola nga tekiriiko bawakanya. Abategedde babadde nga bana. Wangi gwe abadde alowooza nti toyina ky'ogenda kukola kubanga oyina abakuwakanya, njagadde nkulabule, mu bulamu buno toyina ky'ogenda kukola n'okimala nga tekifuniseeko akuwakanya. Buli kyoyagala okukola kiriko resistance, buli kyogenda okukola kiriko abawakanya. Era bw'okikolanga nga tekiriiko bawakanya, weegenderezanga nnyo, weekengeranga nnyo, think twice, lowooza emirundi ebiri, wandibanga oli ku kifu. Byenjogera bitegeera? Tewaliyo kiswa kyosobola kutemako nkumbi nga namunswa mwali mulamu, enkuyege ne zitavaayo kuwakanya. Era bw'okitemanga n'otema enkumbi ku kiswa pa ne watavaayo nkuyege n'emu, n'otemako ey'okubiri pa ne watavaayo nkuyege n'emu, oli ku kifu, oli ku kiswa ekyafuluka timuli. Bano abakuwakanya be bakulaga nti kyogezaako okugoba mu ekiri, genda mu maaso. Kale singa babaddewo. Abantu tebakayanira kitali kya value. Bw'olaba bakayana tegeera nti kati kiri mu value, lemerako. Bw'ogenda okuwakula enjuki n'okola first attempt ne watavaayo yadde enjuki n'emu, n'okola second attempt ne watavaayo yadde enjuki n'emu, tegeera nti ogw'omuzinga mukalu, temuli mubisi. Therefore enkuyege tezimanyanga enjuki teziraba nsonga laki zisiibawo nga zikuuma omuzinga omukalu. Katomala budde kuwakula muzinga mukalu. Enjuki zirwanirira muzinga muli mubisi. Wali ampulira ngambeko nti amina? Resistance is part of the process. Strive is part of the process. Bimu ku byoteekwa okuyitamu okituukako. Ne bamuwakanya n'ekimu kye njagaddewo. Finally Bible egambye n'atuuma oluzzi olwo Esek. Oyinza okutuuma kyotatutte, kitegeeza yalutwala. Esek takoma kusima luzzi lumu, bwe baluwakanira, bwe bawakanya ng'asima olulala. Kati goyinza okugamba ebisopo ekyange bakiwakanya ne bakinemeseza ddala, sima olulala. Bwe bawakanya Esek, sima situna. Wangi? Giving up shouldn't be part of the option. Giving up shouldn't be part of the option. Tobivaako. Tebasobola kusingana nga wa failing nga mbulamu ne bagamba ne bakubuuza lwaki wa failing ambe nabegezaako okubikola ne bampakanya. Nagezaako okuyimba ne bannemesa. Nagezaako okuzimba ennyumba ne bagaana. Baani abagaana be baali bakutumye, be baali bakugambye ndigenda ozimbe, ani agandi baali baagala ozimbe, baali era tebaagala. Kati okubandi baali tebaagala nga nina walekayo lwakuba baali tebaagala, then ate wakagwa nnyo, kitegeeza wakola kye baali baagala.
nagezaako okusaba omulimu ne bagaana, nagezaako okgenda okulaba omusajja boosi mpeeyo empapula zange, abaali ku mulyango ne bagaana. Ani yakugamba nti baali bakukkiriza? Mu nsi muno obanga oyagala okulaba resistance, mu bulamu buno obanga oyagala okulaba ensi bwefaanana, mumpulira, muwulira, ojjangayo bujja mutwe noga nti njagala kukola ekintu gundi. Gwe kakutandanga nojjayo omutwe noga nti ngenda kukola ekintu gundi. Wolabira geyeena yonna bwegolokoka ogyeko mijje ssebo, tugambye gino obadde nga agiteeka akate n'ogijjako, gino egiri engulu gyendi. Mukama yebazibwe, Mukama yebazibwe. Bw'oba oyagala okulaba dayimoni zonna bwe zigoloka okuvaayo, gwe kakutandanga n'olangira n'ogamba nti ngenda kufumbirwa. Obanga akubya abantu ekiyinja mu mugongo ogandi ngenda kufumbirwa, ani agenda okukwasa? Dayimoni zonna zigoloka ne zivaayo magombe. Lwotandika okuwulira ebigambo n'owulira nebyotawulirangako, bookasita bamanya gogenda okufumbirwa. Gamuga nti yakubuuliddeko nti ali ku RV baziyita batya? RV yazikubuuliddeko nti zaaliko. Teboogera direct, teboogera bayita bbalibbali. Kati oli gwe bakigambye neyeesika neyeesisiwala, simawulira, boogera buli kantu ne bakamalayo. Gwe kasita oyogera ngenda kukola ekintu gundi, tebawakanya atayogedde, tebawakanya atajjaeyo omutwe, atasimye luzzi tawakanyizibwa. Era gwe bw'obanga oli wano mu bulamu buno nga wakoowa okuwakanyizibwa nga toyagala kuwakanyizibwa, kankuwa amagezi tewabangako oluzi lw'otandikiriza okusima. Sigala nga bw'oli, ofe nga bw'oli, ogende mu ggulu. Mpadde sente kati awo gwotegedde. Mayinza bategedde mbalabira kukumpa sente. Kyenjogera kiwulidde? Bw'obanga toyagala resistance, toyagala bakuwakanya ng'osima oluzi, kyokola tolutandika. Gwe tosimanga omusingi gw'ennyumba, atasimye musingi tebamuwakanya. Omala gusima, maama nnyabo nolaba dayimoni zonna bwe zivaayo ezaakulira mu katundu kaawo zonna ziggwayo. Enkya ogenda okulambula omusingi nga baagupamyemu, olwo batandise okusampulinga. Ogenda okuddayo nga mulimu kapa enfu. Simayulira? Ogenda okuddayo nga abakozi bonna babagambye nti oyo tasasula, oyo tasasula. Mugeza ne mukolera mujja kiramu. Seminti ne bawa abakozi amagezi bamubbe. Ne bwoleka omutabudde n'ogandi mumutabule nga wendi, mumutabule nga wendi, tekemu omusenyu n'amazzi ndyoke ne mmanye nti temumubbe. Ne bamutabula nga woli yenna ne bamumalamu. Gwe n'osimbula emmoroka, babaga nti muleeta ali mu kalaayi. Mulete kalaayi nga bwe muyiwa mu ddiiro gaffe tubawe ssente, ennyumba zaffe zaagaana okukolebwa fulowa tuzikole nga tukolera ku gwoyo. Tebawakanya atasimye luzi, atakula oluzi. Dayimoni z'omu katundu wonna, ab'amasaza ab'omu bbanga, ab'obuyinza ab'omu bbanga, emyoyo egifugira mu katundu kaawo, gwe givaayo, gwe girumba. Kakutandanga n'okiisa mu kamwa nti njagala kuwasa. Maama nnyabo, gw'ojja okutegeera ndi bangi si banno. Ojja kuwulira ebigambo nebyota gwe Gerardise kamwa ogezanga n'okiisa mu kamwa. Bakuwaana gw'owulira geye nalina bwesumulukuka n'owulira nebyotawuliranga. Oyo gwaleeta nze namulabye nga bamwanjula wali katuuti ng'atunula bw'ati nga yenna eyalabikira ddala yamugye mu nnyanja. Oyo agenda mu nnyanja amaaso gulaba gatemyatemya wa mu nnyanja.
n'abatuula naye n'ababadde balya naye bonna kwolero bamulaba nti agenda wa mu nnyanja wa mu nnyanja ako kamalaya aketundira wali ani atakamanyi nti kamalaya kawaliko gondimanya kusipiiki woteri weketundira kamalaya gwe kasita kakutanda notakulaba oti oluzi ettabbu ngaegguse okyaliyo tewaliyo kyogenda kukola nga tewali akuwakanya ekyo tebakulimbanga gwatayagala kuwakanya saba ove wano atayagala resistance pray this prayer, Lord take me home, otherwise nga tuli wano wanabangawo resistance ku buli kyoyagala okukola. Tolina dduuka lyogenda kutandika nilibulwako abalwanyisa nilibulako abawakanya. Tolina kanisa lyogenda kutandika nilibulako abawakanya. Tekiriyo. Why? Resistance and strive is part of the process, and giving up shouldn't be part of the option. Omuwakanya kyafuuka part of life. Yaduka ekiseera n'akimanyira era bwe baawakana ye yateekako butesi kapande ku luzzi tamala budde nabo yasimba kapande esek naga ni mutakole luli olulala ne basima olulala ne bavaayo naluno lwaffe Katonda buli luzzi lw'okwatako waliwo abalukayanira, buli luzzi lw'okwatako balina abalukayanira. Bano balowooza nsaaga buli luzzi lw'okwatako luliko abakayana, luliko abagamba nti olwo lwange. Ne bawakanya abasumba ba Isaaka nga boogera nti aga amazzi gaffe. Mazzi gaffe, abasumba bagamba amazzi gaffe. N'atuma oluzzi olwo erinnya lyalwo Eseke, kubanga bawakana naye olw'amakumi 20 ne basima oluzzi olulala nalwo ne baluwakanira, n'alutuma erinnya lyalwo Situna olw'amakumi 22 n'ajjulukuka okuvaayo n'asima oluzzi olulala n'olwo ne bataluwakanira. Ne bataluwakanira n'alutuma erinnya lyalwo Lekobosi nga bw'agamba nti kubanga kaakano Mukama atugaziyiza naffe tulyalira mu nsi. Abalina engalo muzikubire Mukama. Hallelujah. Mpayo dakika 2 mbulire ku njiri. Bakuwakanyiza, waliwo ebikuwakanyiza, waliwo ebiganye. Otambulidde mu kuwakanyizibwa, otambulidde nga bakuresistinga. Waliwo enzizi zogezezzaako okusima ne wabaawo ebizikulemesa. Wasima Eseki ne babawo abaagala okukulemesa. Wagezaako okusima Situna ne wabaawo ebikulemesa. Nyina amawulire amalungi gy'oli. Waliyo Lekobosi. Waliyani? Waliyo Lekobosi. Kitegeeza nti ebiwakanya nga biwakanya bigenda kutuuka ekiseera bice, bigenda kutuuka ekiseera birekeraawo. Bigenda nti omukazi tumuleke asime Lekobosi we. Waliwo ebigenda okutuuka ekiseera bigambe omusajja tumuleke asime Lekobosi we. Yasima Eseki mwamuwakanya, n'asima Situna mwamuwakanya. Obanga kati asima Lekobosi mumuleke asime Lekobosi we. Gamba neighbor ndi waliyo Lekobosi. Sigala ng'olemeddeko. Imirira chukira neighbor. Mugambe nti bakuwakanya ku Eseki, bakuwakanya ku Situna. Towanika, tobivaako, sigala ng'osima. Waliyo Lekobosi gwe batajja kusobola kuwakanira. Waliyo Lekobosi atawakanirwa, oyo Mukama gw'aleeta mu linnya erya Yesu. Gamba nti haleluya.
bagezaako okufumbirwa ne bagamba nti ate oyo omusajja mukaamu manya nga alina mukazi we kyokka nga gomaze n'okuteekamu omutima otaddemu n'obudde oyo alina mukazi we oyo n'omuta n'obaako omulala ate oyo totwala ebyo abawakana baleke bakole batya bawakane. Waliyo oluzzi lwe bayita lekobosi teruliiko mpaka Katonda lwaleeta. Katonda anaatera okukuleetera ebitaliiko mpaka nga tebiriiko babiwakanira. Teeka emikono waggulu gamba nti ayi Mukama nkwebaza kubanga oli Katonda omulungi. Nkwebaza kubanga olina levo kw'oyagala okuntwala. Nkwebaza kubanga onzijja ku levo ey'okukolera ssente ng'ontwala ku levo ssente we zirina okunkolera. Nkwebaza kubanga ontwala ku levo nga mmaze okusiga mu nsi eyo nga ntaddewo n'ebisibo eby'embuzi ebisibo by'ente nga nyina n'abaddu bangi. Ontwala ku levo Abafiirisuuti bwe bagenda okunkwatirwa obujja. Ekyo tekinnantiisa kubanga kisingako okunsaasira. Era nkwebaza kubanga onzigulawo amaaso. Ontwala ku levo ya kusima nzizi. Nkitegeddeko ti wakati mu kusima enzizi wabaayo ebiwakanya. Abasumba b'Eggerali bawakanira amazzi naye nkiwulidde tebe bawakana okutuuma erinnya okwo kwange. Waliyo abawakanira ate kusituna naye mutuuma erinnya okwo nako kwange. Ate nkitegedde tuwadde bawakanya naye bakoma ku Eseki ne bakoma ku situna kuleko boosi baba tebakyawakana. Ayi Mukama nyingiza mu mafuta ago, nyingiza mu maanyi ago we bataliwakanira nate mu linnya erya Yesu. Amina.